Boterevu mukwano gwange kwaniriza kujika media ensibuko ya mawulire. Munnange gwatanaba kuba ngo subscribing again amaso subscribing, liking, commenting, tusobola kubanga tutambula fena. Of course, onako olwaliro ntandise n'omukyala Spice Diana. Jukira nti emabega kaawo waliwo abavaayo ne banenya omukyala Spice Diana okuba nti ono akola charities naye nga azikolera mu kamera. Era Spice Diana yavaayo n'ategeeza nga watagenda kuva mu kamera because ye muyimbi era buli kyakola alina kiteeka mu kamera. Ekintu abasinga kye bagamba nti nedda tekyetaagisa, wogabisa omukono ogwa kkono ogwa right tegulina kumanya. So Spice Diana byonna byokola bikole naye va mu kamera nga okola charities. Wabula era Spice Diana yakuuma ekigambo kye kye yagamba nti tagenda kuva mu kamera. Kino kizze oluvannyuma lw'abantu abangi abazze beemulugunya oluvannyuma lwa Spice Diana okukyalira omukyala Evlyn Lagu. Ono nno teyakoma kumukyalira bw'atyo yeekubisa naye obufaananyi ate n'amazza nga abupostinze. Wabula abantu abasinga bagamba kino kyali tekyetaagisa because yayagala ategeeze buli omu nga wakyalidde omukyala Evlyn Lagu. Ate nga bambi oli omukyala embeera gyalimu si nnungi, oba osanga teyandisanye kubanga ate abeera so much exposed like that. Kati nno munnange ye Spice Diana bamuliwe olw'obufaananyi bwe yapostinga gw'ate abulaba bwebwo bw'olabaawo munnange awo ng'akyalidde omukyala Evlyn Lagu wali mu ddwaliro. Awo nno wenkubuliza mukwano gwange, gw'olowooza omukyala Spice Diana kyakola kye kituufu? Olowooza yandibadde nga ateeka abantu ng'abo mu kamera? Yes, olina b'oyambye naye waliwo abamu nga wandibalese notaba exposinga. Woba ogabye gaba n'omutima gumu. Lwaki ate weetaaga okubanga otegeeza abala nti gundi wamuwadde obanga atamuwadde? Of course wenvaayo eyo munnange yo Love Fest erabika yayengedde dda era nga omukulu Jose Chameleone yavuddeyo ne yeebaza bonna abasobodde okubanga ate babeererawo muganda we. Era ono yategeezezza nti kano ke kaseera Palaso amanyise abantu nti naye muyimbi munene. Wabula Jose Chameleone yavuddeyo ne yeebaza aba MTN munnange okusalawo ne bakola ne Palaso. Jukira ku kivulu kya Jose Chameleone ekimanyiddwa nga gwanga mujje munnange MTN teyasobola kubanga ate emuteekamu akafembi, wabula agambye webanga esobodde okukola ne Palaso kitegeeza Palaso afuuse muyimbi w'amaanyi. Wabula Jose Chameleone yageze maaso n'ategeeza nga naye waalina ekinene nnyo kyataddemu okulaba nga Love Fest eno ebeera successful. Jukira bano bava mu Mayanja family era nga muno mulimu omukulu Palaso, Wizo Manizo era nga balina ne muto waabwe omugenzi AK47 ono yabagendako. May his soul rest in peace. Wabula n'omukulu Wizo Manizo munnange naye avuddeyo n'agaana nange temunneerabira nange nina kye nakola. Jukira bano bakola collaboration ey'amaaso era nga eyo yaviirako omukulu Palaso okudda mu industry eya Uganda abantu ne bongera okuba nga ate bamutegeera. So oyinza okugamba nti Good Life erina kinene nnyo kye yakola ku kaliya ya mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Palaso. Era tujjukira bulungi omwaka gwali 2014 Palaso n'ayingira industry eya Uganda mwanatu n'atandika okukyankalanya n'atuwamu collaboration zaawo ne Shiba Kalungi, ezo nazo ne zifuuka ensonga era teyadda mabega. Era wotuuka mu nsonga z'omukwano ye omukulu Palaso akikubidde ddala. Wizo muyina wano naawe mwewulirireko. Nze ambasada w'abakyala anguze tiketi 20 ng'abakyala bokka, nze ngabira abakyala ama abakyala gye muli eno Love Fest yakukyawa yakumenya omutima jangu mu Love Fest mwenyumirizamu kuba nzikire twakola akayimba Palaso nze nagenda ne Uncle Palaso America okusigalayo nga tugenze kuba kyeyo nze ne binema ne nkomawo e Kampala mangu. Uncle Palaso n'asigalayo nze ne nkomawo ne Focus Star Radio
n'enzira yanko palaso kyensinga mwenyumiriza mubambe netukola munnange oyo ye Wizo from the Mayanja family. Era abayita mwenna mugende mula first musobole okuba nga ate musupportinga kabro. Nyongera kujukiza mukwano gwange nti oliko Jika Media ensibuko y'amawulire. Kati no mukwano gwange yonga nkujjeyo ye judiciary driver munnange yasobodde okuba nga ate aweebwa bailo. Eno nno yabadde nani cash bailo, kitegeeza ssente ezitali za buliwo era nga zino ziwererako ddala miliyoni 12 era nga bino byonna byabaddewo lunaku lwakuna. Gwatamanyi judiciary driver ono munnange ye driver eyavaayo nakola complain ono nga ya recordinga ka audio nga gamba bannange bajaji essente nga zeyongera nnyo wabula ffe ababavuga temutufuddeko naffe twetaaga okuba nga ate tufiibwako mutwongeza kasente tulina abaana ab'okulabirira tulina abakyala era no yavaayo n'ategeeza nga munnange omwana we oyagobwa ku ssomero lw'okuba yali talina laptop n'agamba naye lwaki nga nkola sisobola kuba nga ate mprovidingira omwana wange munnange ka audio ako kamuleetera ebizibu era nga woobiraba era teyakoma okwo yagenda maaso n'okulabika nga ate atiisatiisa nga wasobola okugyawo obulamu bwa jjaaji kw'ossa ne babodegaadi bennyini abakuuma kale olabira ddala nga mutuufu omusajja yali amazeeko era ono yasooka kwatibwa last week. Jjukira nti ono si yasooka okuba nga ate yeekalakaasa abasawo basooka kwekalakaasa ate tuwatandikira eri mu Masasi Charles Engola n'atuva ku maaso omukulu Sabiti naye neyejjawo basekiritegaadi bazze bangi nga betta ne munnange n'ensonga yeekunsa ku kasente era tujjukira bulungi emabega kaawo nti n'abasomesa abasomesa essomo erya science mu masomero ga gavumenti ag'enjawulo nabo baali bongezeddwa omusaala era aba arts abasomesa nabo ne batandika okuba nga ate beekuba obwama nga boogera ebiwanvu nti ate ffe mutukoze mutya. Wabula omukyala ow'omukulembeze w'eggwanga amanyiddwa nga Janet Museveni ono munnange yavuddeyo n'ayogera ku nsonga eyo era n'asuubizanga munnange abasomesa ab'essomo erya arts we bagenda okulowoozebwako. Jjukira mu bajeti eyayisibwa temwalemu salary increment yonna nga yeekuusa ku basomesa aba arts. Kitegeeza essuubi lyabwe ttono nnyo ddala wabula omukyala Janet Museveni ono yavuddeyo n'agamba nti essaawa yonna wajja kubeerawo salary increment eno nno nga ekolebwa ku abasomesa essomo erya arts mu masomero gonna ag'enjawulo omwo nno nga mwe muli primary ne secondary wabula ono teyasobodde kuwa budde butuufu kino we kigenda kuba nga ate kibaawo. Kitegeeza abasomesa mwena abasomesa essomo lya arts muyina okuba n'essuubi nti essaawa yonna ebintu bigenda kuba nga biteererera ddala. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire gw'atanaba kuba ng'osubscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga tusobole okuba nga ate tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda abankuumire mweraba.